Sidelines ne Joseph Tamale Mirundi olutalo lwa Bobi Wine ne Kenzo. Bobi Wine agamba abayimbi basusse mfo kyokwekolerera mukole copyright lo bagenda kusabiriza Museveni basabiriza simanyi wasali musale Eddie Kenzo agamba no tetuli mu kusabiriza tugenda mu government tuwandira dembe lyaffe it's our right to get that. Is money allocated to musicians? Is it a budgetary allocation in the parliament? You see, in the abagala sente za government obwongo bwakoma okukola. This is the trick of this government. When you look what the homosexual bill nti baba kristayo akabbo kakalu ayagala church efuke appended to the government, the state organ. Yes, because of my stance I cannot pay, the church cannot pay for bawule. Do you know the implications of having a controlled church? You look to China. The church, the Catholic Church in China is appended to the Communist Party. He's a member of the Communist Party. Yeah, for bishop, the Vatican disowned it. Kazimba. Church house Vatican yagana keriza ye China. Because this was in Singapore. In Singapore, Kwani Ryu decided how do we fund religious organizations? That once you join the civil service, you declare your religious affiliation and they deduct money from you. To make Banovabi, Abakuristayo Bazala Abana. Kajuli Kazimba Bamuamba, Bananka, Bonanga Bagenda, Church Economy. Taina Kabu. On move generic Yayagala. How can you go to a Mukafiri to get money to organize Islamic elections? Now you cannot do Kakati, if these people want, that's why I support the Catholic Church and the Barokore. The successful Barokore, like a Kakande, like a Bujingo, they are not coming to government. They fear to be controlled. If we want to get to retain your vaginists, don't get married. Let me tell you, do musicians in advanced countries get money from government? No. What has failed? Abayimbi bawane kibalime balinga ba mawulire. They live beyond their means. When somebody sees me with this suit, he thinks that Muhozi gives me money. Where is Muhozi's money? It's a commitment. Era nakugamba nti gorunavo wa Muhozi bagenda kukwata. Kyebakola bali mu kunoonya amabanja bali mu kulangira amabanja banja. Waliwo president wa America yabuuza. Before you ask what the American government has given you, what have you given America? Before you ask, you want me to take you to Muhozi. How have you invested in the MK project? That's why these opportunities run away. Kakati bano abayimbi ekizibu kyabwe. I will write a book for them. Ekizibu ky'abayimbi kiri eki. Nti, how would you get money from music? You write, you sing music that appeals to the population. Kati mu Uganda bayina ebintu ebi. Tuyina composer ayiye oluyimba. Ne tufuna aluyimba. Singer. Kati bwe bayimbayo nekiwaga ono abadde akakwana omuvuka akakwana ne bamukabbako kuba akalese ku maapu taddamu kuwandiika. That's why mwina abayimbi abayina oluyimba lumu nti bwe bujja buyimba bukazi ne buyimba tu bukedde ababukedde n'obusiru bwabwo busiru. Muyenga ayina essaawa ya bukadde busatu muyenga wamulabako. Where is she? Ekyo ekiteteirema kye yayimbiddemu kya bukadde 10 ne kaleega entwe akakawala ne kaleega entwe ababukedde ne bakayinfulatinga
kakati oluyimba lwoyimbiramu olugoye olw'obukadde 10 muvaamu sente mmeka? Advertisement, you have revenue authority, you have a whole, deduct the amount of money. Oba tosigaza. Yes, kyekiri mu mawulire. Njagala kwevuga, buli omu ayagala kwevuga. So olina kyolaba kwa guli muwandiisi. Olina kyolaba omuntu omuyiiyo genda mu gavumenti emuyambe. Ate ate munayimba mutya ennyimba. Kyebala bakusasira bagwa. I don't agree with the kusasira. Why? If NRM won elections, meaning that they have the majority, how come that when you organize your bivulu, people shun you? Kitegeeza NRM yabba obululu. Kitegeeza kubanga ndibadde abawagire NRM ndibadde bakumala okufuna fund organize ekivulu ekya NRM okuwangula Kalu Museveni abeere omugenyi omukulu. You will get money. Why do I write books and I get money? As I talk now, Uganda Bookshop has sent me a list of books that are highly demanded. I write. I'm depending on writing. Museveni okuvalyakanyuka ku jirikiti kubasuula embwa nagaanayo. Singa nagenda ku jirikiti singa mpandika byenjogera. Singa kati wendi. Ate ova kwogera nyoko byantumye. Nabuli kwa kujoga n'atasoma n'atakola kino yasuka nga sumbuza. Naye nayagala okontrolinga omusajja w'amasazi diguli. Ali mu nnyuma. Anyampa bufuluma, anyampa n'ofuluma, anyampa n'ofuluma. Kakati amwefirima. I write my books. Singa nali nga nkola monopoly. Ngajja wano munsasula. How much money would I be making? A lot of money. Nalibadde nkola a lot of money. But because I'm not interested in commercialism, I leave everybody to come and interview me. Mwe mufuna musente. Kubanga njagala okuba mulenzi ono yandeerekamu butebi asijjako apologize. Kano akola k'empali aka UCC. Twala empali zo. Empali kitegeeza obusambi obutabuguma. Nakona kaneerekamu. Oliko nakasujja keewammwe. Akalina ennokisi mu mpale. Bakagoba muzikiti kajjudde ennokisi kano kennagisi. Nakona kaneerekamu. Why have my programs survived? I'm popular. I'm a very popular man. So, you don't need to go to government. Let me ask you, I disagree with the government. If you give these people, the private musicians, how much money do you allocate to the prison band? How much money do you allocate to the police band? How much money do you allocate to the prison band? These are idiots. Scavenging on government funds. You reduce. Chameleon, alese, Chameleon alese motoka ebuuka ng'ebuuka wa. Nekabwama bwe kati nekabwama wa Museveni. Tubonga nawe yagala sente. So okanya ne Bobi Wine. Yes. Nti abayimbi. Yes. Balwane ku tteeka lyabwe ery'ebiyiiya copyright law. Bo bakkirize nti bayimba mu butu seseseko. Government paid up musicians bo bagende. Those ones who can go it alone basigalewo. How do musicians get money? Did apartheid South Africa produce a number of prominent musicians? Were they getting money from the apartheid government? No, noleba kano kapalaso. Kalaze ennyumba gye kajje ku internet. Hai, ekizimbe kye ate gwe kano kamasannyalaze kano nekakagombye kalina omutuku kalinga biriŋŋanya eyalemala. Bagenze kubba ssente wa Sale. Me I know Sale more than anybody. Do I go to Sale? Olaba ngendeyo wa Sale? No. Why? I fear. Once you sleep with a man, the man, you lose the virginity. The moment I started getting money from government, then I will lose. They will start dictating on me. Ogenda ku radio yogere nti etwogere ebyo. Nkuwere simu, nkuvume by'otawulirangako. So it is up to them. They should address this issue of living beyond their means. But our musicians are poor. Yeah. Abayimbi ba Uganda baana sente. Ebivulu birimu sente. Ate ziraga bazifuna. To live beyond advertising. Babajjo babitex babbala mu bo baavu babajjo baavu gondi njavu. Noyambala olugoye mbu yabbene bamulimba obwabukedde n'entwe zaabu lema ne dokita bayambadde ekiteeteeyi kya miliyoni 5 ozijja waggwerema oyimba nyimba meka ofuna ekiteeteeyi ekyo. Learn how get managers. Neno ofuna manager akwendako.
tomanyi kuyimba oyina voice akuwandikira oluyimba bwagalema kukukwana bagenda mu studio ne babukwanirayo nakali kakambala kwekatene kakunama bwengatte ya sente bwezi obwabukedde obwamawulire obugwago gwago bwe I don't live beyond my means maze emyaka 10 nga sikola mu government. I have not sold anything. I'm the real one. I'm the real one. Why? I don't have a loan. Sina loan mu taxes zikuwedde koto chaina. Emyaka 10 mbakubye ne mbajjawo. Kati atono najja. Ffe mu Baganda kasoulya nti wumula kati bagenda kudduka tebalumbye kamu kababa beba bakuna mikoko bono abantu babadde tebamanyi nti nonani ennagisa ajoga abantu kama mbobutambya dduke oyina itu muwoni myayino ayiro kufa nti museta House mwali musaako nagano kujja yadde ekikumi saako njikoze eki ekaba simenye bukadde butano n'omupiira gwa motoka yange emu tegugula nti museta House muli musaako mulimu entandikwa. What about Sekaso? Does Sekaso has a saako? Abaana bonna Museveni be yawumuza babasalako sente za saako. A saako is a sign of poverty. Mirundi cannot be a part of poverty. Nagano. Why? Am I rich? No. I live within my means. Every Catholic would like, you see, even the Muslims, hije kakata kwalina. Abakatuliki, Pope alabikamu St. Peter's mudirisa very when you say, do they have the ability to go there? No. Kakati go abayimbi problem yabwe si Museveni bawa sente. That money is exhaustible. Abayimbi, their problem is that they live beyond their means. Befuula abagaganga tebayina wabukidde embozi abukidde bamala obwa sente ku radio wawonna ne bakabako ne bakalaka nti kakitalo nnyo kambala engato kakola kati yalese Joseph Tamale Mirundi bati wetubeera mu kyo how to live within your means. Sabayimbi aganti awagira ekya Bobi Wine abayimbi betengere but the problem with Bobi Wine yet si muyimbi Bobi Wine ena sente zajje ebweru ene mu analyzing aleke bana abaavu babatwale. Bobi Wine aleke abaavu babatwale. Baga agenda mu new vision 50 million nswiramos 50 million mu nkubira amasimu munjoga muniyemu n'atasoma nayambulira ekifaananyi bwe kifaanana nakyawa abantu bano nabakyawa nnyo kunjoga banjoga ne mbatamu ne bwe tugenda mu kabuli waffe tebayinza kuleetayo mabugo tebasobola galeetayo kuba banjoga nnyo nti nange Mirundi nkere ku machamvuga benji yange nti olako bantu president office azeko as advisor nsigale wange nsigala musabuli as an analyst